Kati byayogera. Mbadde nveruweru ku makya kajja mu kabadde kanje. Ogenda okukazuula nga waliwo abalamazi. Boolekera Namugongo awali Kaaba. No batunuulira nokkiriza nti Allahu Akbar nga basajja bakulu. Nga entegeera yaabwe yonna eddiini yaabwe omutonzi waabwe kakati nyini nsaafunira bwa waliwo olunaku nga lwo lutongole nga lwakuvuubika bifi bya bigodo. Se Kakiti nze ngamba osinga kutegeera ddiini ya Busiraamu. Eddiini endala tozitegeera. Sigala mu ddiini gy'otegeera ey'Obusiraamu. Somesa ku ddiini Busiraamu. Somesa ku Nabbi. Somesa ku Allah. Eddiini endala togitegeera. Teweebuuzangako lwaki towulirangayo Father oba Reverend oba Kristaayo baani nga yeebuuza lwaki mugenda e Mekka. Kubanga naye yennyini tabitegeera. Ekiti ali kazito akannamaddala omuliro guli mu kubeera nga gumwokya. Mu bannaddiini abantu mu ggwanga erya Uganda bye basinga okubeera nga baagala generation eno gy'oyinza okugamba ey'abavubuka nakutegeeza nti bantu ba mirundi ebiri. Abavubuka bano baagala nnyo Pastor Wilson Bugembe, tebamulinaako buzibu, tebamulinaako taabu yonna yonna. Neera abavubuka bano eno be bamu baagala nnyo Sheikh Kiti, tebamulinaako buzibu, tebamulinaako taabu. Naye oluvannyuma lw'ebyo bye yayogedde ku balamazi, abavubuka bamusabudde n'ebiteetaagisa. Omanyi wano ku social media okola ekirungi enduulu esobola okuvuga, naye ate okola ekibi emiranga givuga nnyo. Ekirungi bakusanyukira enduulu ne bavuga likes ne bakuwa, naye ate wokola ensobi embooko bakuba ku ggumba. Njagadde nnyo omuvubuka asoose okubeera ng'ayogera, ayogedde tabwebudde nga tavumye nga talina kyakoze, naye ensonga gy'ayogedde ati sinkonsaninga naye aŋŋenda naye nzikiriziganya naye nti agambye Sheikh Kiti yandisigadde nnyo okubuulira ku ddiini ey'Obuyisiraamu. Osanga ebyalala balamazi tabimanyi nnyo eby'eddiini endala. And of which kituufu. Nze nina seeka wange mwagala nnyo bamuyita Seeka Ali. Yagamba ne wafunamuko time ne mu mmotoka ye waaba atambula ate yawuliriza radio z'Abakristians. Abantu ne bamubuuza Seeka tukumanya osaza wali ku muzikiti gwawali ate kyekikuwuliriza radio z'abalokole obeera ku Pastor Bujingo obeera ku Pastor Ani bonna abo balina zi radio abeera abawuliriza. Not until ngako explaining the rotegira nti already eby'Abasiraamu abeera abimanyi, so yeetaaga okutapinga in mu nsene endala yeeyongera okumanya ate baneeno. Okitegeera tekiba kirungi kubuulira muntu already amanyi oba ngambe ntya already omuntu kyamanyi kiringanga neera y'omu eyagamba kati ogenda n'okolera omuntu ekirungi oba nayagala okuwa ekirabo ekyekkanzu oba oluusi ng'egye tuli b'amaseeka n'akuleetera Quran n'agamba naye nze sibyetaaga ebyo. Quran ewange nina nnyingi, ku mulimu ninawo Quran, mu mmotoka mulimu. Kati omuntu wagamba munera Seeka omuwa ekirabo kya Quran obeera okoze ensobi obeera okoze era. Seeka muwe ebintu ebira already ekyakimanyi. So ne Sheikh Kiti already eby'Abasiraamu abimanyi. So okujjako ng'atudde n'atakomentinga naye n'awuliriza n'akola study ku by'eddiini endala, ekyo kikkirizibwa. Naye kati sofa wakoze branda already bali eri ab'eddiini endala bamuyiikidde. Okusinza ku ekyo kyayogedde bo bagamba si we kiri. At least tweweeyo nnyo naddala b'amaseeka bakubirize at least okustadinga Bayibuli okugisomera ddala. Seeka tukusange ng'okutte Bayibuli ogisoma ogenda okwogera statement gy'ojje mu Bayibuli amazima ddala ng'olunyiriri olumanyi ng'obagambye Bikkula Matayo chapter esooka paka ku olunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'19 ng'omanyi ky'ogenda obbagamba omuntu ogenda omunnyonnyola ddala ng'okimanyi. Naye gw'oli Seeka oyagala okukomentinga maybe ku bintu eby'eddiini endala naye nga tolinaako kkulu. Njagadde noono omuvubuka asoose taweebudde naye ate abalala baweebuddemukko. Soka olize buno obutambi bwonna tomanya onoofunamu ekyokuyiga. Oba oli mwana wa muganda we ate uliriza kuba bw'ayogera mbu bali bafere
gwengani kugamba abatudde wali ne katono wagenza okwebuuza nti taata abuuza taata w'omutaata bano bye bakola si byakifere nga kiti yabuuza ndowooza katonda taata w'omuto n'amugamba nti oyo kakati abo bakola byakifere najja n'atubuulira nze nno nkugamba kino nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga ayagala okubaako abantu baalabanga ababuze teyavumanga takubavoola buvoozi ye yasikirizanga basikirize kukola ki okubazza therefore social media ereme kutwala oyagala nnyo likes nkimanyi naffe tuzaagala ye azaagala okamala okutuuka ku level ate lwaki takolera ku kizindaalo waka ajjenga mukaaga tumuwe likes agende wa makutano zijja kubaayo nnyingi mbadde nga mbadde mugongo likes ku makutano zijja kubaayo nnyingi nga mukaaga so omuntu yenna kati bw'oba oyagala abantu gomanyi lwaki Kachiti ebigambo bye wayogedde ku balamazi tebyawulikise bulungi nesimanyi oba Sekachiti akimanyi nti mu bajuliza abo mulimu n'abasiraamu wabeewo akoona ku mbona y'omutwe ya Kiti amugambe nti waliwo omwana azze okukusomesa by'otamanyi Sekachiti mu abo abajulizi mulimu abasiraamu oba badde tokimanyi ate nno basoba ne mu nsanvu be bajulizi abasinga obungi e Uganda wano teriyo ddiini erina abajulizi bali mu nsanvu kudda waggulu bonna tebawera abajulizi abasiraamu be basinga obungi ate be basooka okuttibwa battibwa ku mulembe gwa Muteesa wanu bano battibwa ku mulembe gwa Mwanga kuba Muteesa wanu yazaala Mwanga naye abasiraamu battibwa ku mulembe guli Sekachiti obadde okimanyi nti Namugongo awo waliwo n'omuzikiti mulamba gwa abajulizi basiraamu era recent nalabye nga ne President Museveni abawadde miliyoni 2 bagende baddemu baguddabize n'ebirala ebifaanana ng'ebyo era n'abyeko Seeka Mubajje ng'asaba ministry y'ebyettaka eyingire mu ttaka eryabbibwa kuba gwali kuyiikazi 6 kati guli kuyiika emu nabirabyeko awo ng'ayagala yiikazi baddire baddemu bagutereeze nabo babeere nga bakolerayo emirimu gyabwe ekitebi wali Amansi ne Mapeera batuukira mu famire y'abasiraamu bamalawo ennaku 15 era famire waliwo omuzikiti n'ekereziya famire y'emu baba ku lunaku lw'abajulizi basooka ne basaba mu kyaki then ne bamala ne bagenda mu dduwa akawungeezi famire ejja era ne Roma babamanyi ne Bungereza ne France era babaweereza n'obuyambi naye nga famire ya Haji wansi awo Sekachiti oyina excitement ya TikTok omanyi buli wobeera ng'oli musajja mukulu ebintu ebisinga n'obiraba ng'okuze eno TikTok wobeera nga tosobola kwefuga ng'olina amaalo g'ekyalo oli musajja mukulu wakabiraba emalirize kuvuza speed buli wobeera mu mmotoka eyo gye bakusondera n'abatali basiraamu gye basondako n'oyita ku bantu ng'owulira balaba vidiyo zo Sekachiti olina engeri gy'ogetingamu excited oluusi n'olowooza nti gwasoose okubeera ng'oyagala nnyo obusiraamu Sekachiti nze naawe tusobola okuteekawo ssente oba ne tubeetinga mu famire yo temuyinza kuba nga temulimu batali basiraamu kale ayinza okubeera nga mwannyoko ng'ate yafumbirwa atali musiraamu watu abaana ng'azaala ba Pawulo ba Moses era nga bwe muyita meeting y'ekika ba Pawulo ne ba Moses bajja kuba baana ba sisitawo eyafumbirwa atali musiraamu ate nga tolina kyakikolera Sekachiti ebintu by'eddiini ezimu oba tobimanyi bireke mu bifo ebisinga okubeera hole mu nsi yonna 20 Namugongo eyo gy'olaba mweri naye ng'abantu abo battibwa emyaka egisoba ne mu 10 emabega kunze naawe kababeere bajjajjaabo bayinza okuba tewali yaliwo n'ebintu bizze bitambula kuba Katonda bw'atyo bwe yakikola omuntu omulala nganza asobola okwebuuza naye n'agamba abasiraamu ki ekibatwala e Mekka ne batandika okukanyuga amayinja simala ku kizimbe nga bagamba sitaani ali omwo nomanyi lwaki tetubyebuuza tubireka kubanga eyo si ddiini yaffe tetubitegeera na bitegeera sigala muleeniyo tegeera nnyo obusiraamu nze nkugoberera paka we yawegedde ebyekisiru n'enkwani following ebyobusiraamu obitegeera nnyo era kyobula abantu bakwata n'emmotoka ne bagisonda ne bagikuwa amazima gali nti ebitali bya ddiini yo bireke tosobola kubitegeera omutwe gwo tegwakulowoozeseza nti naye mu balamazi bewavumye abadde bagenda e Namugongo n'abasiraamu babaddemu kubanga waliyo bajuliza abasiraamu e Namugongo eyo gye bali over 70 of them battibwa mu bifo ebyenjawulo naye nga n'omuzikiti gwabwe gyeguli e Namugongo so oluusi ebintu ebimu oba tobimanyi Sekachiti tobeera excited nze nakulaba kati one time ng'oleese bannabyabufuzi abatali basiraamu ng'obatadde ku layini we bati be bakulembedde swala naye nga just excitement ng'okimanyi ne mu busiraamu tekikkirizibwa kopaleetinga n'omuntu atali musiraamu ku swala tomanyi oba yakedde mu mbizzi ze alina obwoya bw'embizzi ku kkanzu
tumanyi oba yakedde mu bibwabe byazze bimukomberera gwe muteeka mu layini nga yeegatta n'abasiraamu bumusaala just excitement gy'olina Seeka Kiti naye ng'oli musajja mulungi naye munnange ebyeddiini endala oba tobimanyi bireke nze eddiini y'obusiraamu ze zimu ku ddiini zensinga okurespectinga kubanga ova waneeno n'ogenda wali ku muzikiti n'ogamba osiraamu se basobola n'okusondera poloti mu lunaku lumu baagala nnyo omuntu abeegattako naye ate gw'olaga nti ate abatali basiraamu olina kubazoleya buzoleya kyalabise bubi tekyawulikise bulungi era nsaba aba internal affairs interreligious council bakwasaganya ebyenzikiriziganya basooke bakuteekeko mu kattu obeeko byonnyonnyola wabeerewo n'okwetunda kuba eddoboozi lyo ddene nnyo wano mu Uganda singa ovaayo n'osamwasamu ebintu ebyekisiru ng'ebyo kisobola okubaako bekisipaakinga ate bye tutayagala so emesagi yange saba mu muntu agengere Kiti omugambe waliwo wanaze okumubuulira ku byatamanyi oba oli awo yeefuula omumanyi naye ng'ate mu ddaawa